Lulwe ng'omuntu Walukagga kati what are the options for him? Of course options for him ez'okwesimbawo mu kalulu akajja tezikyaliwo. Kana okumwezi ogujja. Yes, akomwezi ogujja. So ekyo kyawedde. Ekyo kyawedde kuba ensale. Closed and sealed. Yes. Tezikyaliwo. Kapa bamukoze bubi. Yes, of course bamukoze bubi naye bamukoze bubi kituufu. Kubanga ensale ba final tuyinza gijulira ate tuyinza gisazaamu nti no kakati kitegeeza nti kyabadde kigadde. So talibeera ku ballot. Tuyina n'emisango emirala gye twajulira kubanga waliwo bakandidates baffe bajjamu abamu tebali mu Kampala muno ekitannaba kusalwa naye nga twajulira akakiiko konna kabajjamu ne tujulira mu High Court naye nga ye kya Honorable Walukagga kitegeeza nti akalulu aka next month tagenda kabeeramu. Bigambo ebitandise okuva mu bannakibiina ki NUP era nga abamu beesimbyewo n'okwesimbawo ku bwa MP wabula bino nga babyogera ku munnaabwe Mathias Walukagga obanga babimuweereza ng'obubaka mu kaseera ak'akazigizigi kaalimu. Ebigambo bitandise okubanga bimukosa n'okubanga bimuyingira mu kiwundu ng'olinga agamba nti bakutte munnyo ne batandika okubanga bamalimirira ewali obukosefu. Omukulu gwe ntandise naye ye Musisi George Musisi ono nga yeesimbyewo ekira ku bwa MP nga yeesimbye ku Ssemujjuŋŋanda wabula nga munnamateeka ategeerera ddala amateeka era nga munnamateeka wa NUP. Kati ate omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno ye Elias Luyimbazi Nalukoola. George Musisi amaze okukakasa nti Walukagga ne bw'akola atya ne bw'agenda ku ggulu n'akomawo tekikyasoboka ye kubeera mu kalulu ka mwaka gujja wabula nga Nalukoola Elias yagamba bw'ati. Tetuli bamativu n'ensala eyo. Wakati nga Elias Luyimbazi Nalukoola agamba nti si bamativu n'ensala eyasaliddwawo kooti okubeera nga kooti yakikubye n'ekikkiriza era n'ekinoganya nti Walukagga takyasobolerako yadde ddala okwesimbawo mu kalulu ka bonna aka Busiro East akajja. Walukagga bw'awulidde Nalukoola agamba nti si bamativu. Walukagga abadde alowooza nti Nalukoola yandireetayo eggeze ddala naddala mu kaseera kano erisobola okuba nga lisoboka mu mbeera ey'amateeka wabula Nalukoola agamba nti amazima gali nti Walukagga akkiriza ebintu byaganye atambule n'ekibiina kye eky'ebyobufuzi nga bwe kinaasalawo okutambuza ebyobufuzi bya Busiro East Constituency asobola okweteekateeka neyesimbawo era mu seera ebiddako omukulu Elias Luyimbazi Nalukoola byabadde agamba Mathias Walukagga abadde ategeeza mu kisanja ekinaddako b'okwesimbawo okunaddako okwa 231 mu kaseera ke kamu Elias Luyimbazi Nalukoola agamba newankubadde Walukagga ayinza okubaamu ekinuguna munda mu ye mutima nedda si kati ne bwanga olina akawulira nga kakyakunugu muli obudde buba bukomye okutuusa lwe tuli batufunye omukisa ne wajjawo akakwesese we tweyongera okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo oba oli awo mu ngeri y'okulaakulana kw'amateeka olwo lwe tuliddamu okunyumya ku nsonga eringa eyo naye kati amateeka gatukugidde wadde nga bakuwa certificate of equivalence mu kisanja kino ng'ojja okwesimbawo ne mu kisanja ekiddako olina okuddayo eri National Council for Higher Education era baddemu era bakebereko gy'oli obuyigirize busobola okupunguuka ekitali kituufu. Ebyo byonna tujja kgenda nga tubitereeza nga bwe tutambuza amateeka oba oli awo ennamula ejja kgenda ekyuka. Akiranga Elias Lukwaga ebigambo byayogera Elias Luyimbazi Nalukoola bakiranga Nalukoola Elias Luyimbazi ebigambo byayogera abiweereza musajja munne Mathias Walukagga agezeeko okubanga aguma bigambo byandibanga bibadde byongera kulumya bulumya wabula Nalukoola naye yeebuuza nti kati diguri omusajja wa Kabaka Mathias Walukagga gyali mu kusomerera ate yo obutuufu bwayo bunaaba butya bwe banga kooti yasazeewo nga bwe yasazeewo. Tosobola kuddira muntu gwe bagenda okutikkira omwaka ogujja ng'afunye digiri oluvannyuma lw'okusoma emyaka 3 n'ogamba nti teyasoma ng'ate n'ensoma yeeyo mateeka ge gagirambika
nze ndabira ddala nga waliwo ebikunukira. Bwawalukagga bwandibanga buzze ku bunaabwo. Obubonero bwonna obuva mu kibiina ki National Unity Platform tebulagaayo ssuubi yadde okuba nti nno wainaawe bakyasobola okuba nga bamuteera akabega. Bakira ekifaananyi kino kyolaba kya wiiki nga 2 emabega. Wano omusaabawandiisi w'ekibiina omukulu David Lewis Rubongoya yali ne Mathias Walukagga era yali yagumya bannakibiina nti baali bakugenda mu kooti. Wabula ebyavudde mu kooti byebibyo byowulidde. Wakati nga tukyali ku ekyo, bangi batandise okubanga basonga olunwe mu David Lewis Rubongoya. Wabula nga okumusongamu olunwe balwesigamya ku mukulu amanyiddwa nga Magoola. Omukulu oyo yavaayo n'agamba nti David Lewis Rubongoya ye kennyini wamu n'abakulu mu kibiina baamanya nti empapula za Mathias Walukagga teziwera oba nti zaalimu oluvuuvuumo nti zandigaana okuwera ne bagamba Magoola yeesimbewo. Wuliriza wano Magoola. Secretary General Rubongoya abadde akomeera bonna ba independent naye okujjako Magoola background eri okusunsulamu bwe kwaliwo. Nze nagamba nti okusunsula okwo tekwali fair era nempandiikira ekibiina nti okusunsula okwo tekwali fair. Nze nenzikirizibwa ng'omu olw'ensonga ze nkunyonyodde nti waliwo oluvuuvuumo olugamba nti Walukagga alabika talina biwandiiko. Naye mbagamba butya of course kye tulimu olwaleero singa bukeera ku makya nga Walukagga bamugjeemu NUP egenda kukola etya. Nayogera n'abakulembeze b'ekibiina era abakulembeze b'ekibiina tuwuliziganya bulungi. Omukulu Magoola agattako nti abakulu mu kibiina bamukkiriza yeesimbewo. Wabula ku kifo kyekimu Walukagga kyabaddeko nti wabula mu kumugamba yeesimbewo baamugamba nti kano kaffe kye ebyaffe tubyogera omala okwesimbawo sirikamukko Magoola kye. Era ne banzikiza ati Magoola genda weesimbewo naye bw'omala okunominatinga sirika. Era ekyo kinakola ki? Kinakola. Ebiragiro byonna bye bampa nakuuma empisa. Era empisa nzikumye mpaka olwaddi lwaleero. Oluvannyuma lwa Magoola okukuuma empisa ne Ssekukuuma yenna kati yavuddeyo ng'agamba nti Walukagga yavuddemu ekyo tekikyadda mabega. Kye kiseera ekibiina ki NUP kikolenga bwe kyeyama gyali nga bwe yateesa n'abamu ku bakulu nti kye kiseera basimbe emabega we nga ne Walukagga oyo tabuzeemu basimbe emabega we. Ekisinga obukulu Walukagga bamugjeemu ku ballot paper takola ki taliiko. So bw'otunuulira abantu bonna abeesimbyewo mu East Constituency Magoola yeka yewe enkyukakyuka, Magoola yeka yewa NUP. Era n'ekibiina kyamwenkareginze ajje aneesimbeko emabega tuwangula akalulu kano. Full stop. Tewali kirala. Era tujja kutambula ne Walukagga mu kalulu kano ng'anyimiridde mu mugongo nga nze nkulinga fulaga beera wa NUP. Bigambo bya mukulu Magoola nga oluno alusimbye nnyo mu David Lewis Rubongoya wamu n'abakulu abatwala ekibiina agamba nti bano be baamusikiriza era nti ne Walukagga essaawa yonna ajja kusimba mabega we. Kati njagadde tuddeyo Busiro East wano twetegerezeemu Walukagga bw'aba takyali ku ballot bantu ki ab'omuzinzi abatunuuliddwa ennyo. Omukulu Honorable Medal Lubega Ssegona ono nga yaliyo mu Parliament. NUP bw'etaamuwa kaadi yagamba ajja ku independent. Omukulu amanyiddwa nga Ssenfuma Kalooli Nalagira ono ali ku kaadi ya PFF naye yeesowoddeyo waali. Omukulu Haji Abdu Kiyimba ali ku kaadi eya NRM National Resistance Movement. Kati n'omukulu oyo gwenkulaze Emmanuel Magoola Matovu oba Magoola ono ali ku kaadi oba ali ku independent. Naye kennyini teyafuna kaadi ya kibiina ki NUP wabula ebibye abikunnyonnyodde. Kati bano bana nga bwe bali batunuuliddwa nnyo wabula Busiro East eno ebadde amaanyi yagazza mu mikono gya opposition era nga NRM ebadde yo tekola bulungi ku kifo kino kyennyini. Kati ekitegeeza torch kati tugitwalire ddala eri incumbent and that is none other than Honorable Medad Ssegona. Olunaku olwaleero ayina interview gy'abaddemuko
ku mukutu gwa Nabasa olunaku olwaleero. Ayogedde ku bintu bingi nnyo nnyini ddala omuli ne Masayas Walukagga ye kennyini eyasokoddwa mu lwokaano luno. Mwagambidde nti katusooke tufune Honorable Ssegona wano. I think it will make a lot of sense here. Walukagga's disqualification, what does it mean to you? Well, purely as a parent, as a father, I feel for him because he's somebody I've worked with before. And I had reserved all my comments despite the attacks from the notables and non-notables, because my feeling is that as a leader, I have a duty to bring back my brother to the fold, continue working together as we used to. So I did not want to make any controversial statements that would get me out of that vantage position. As a leader, I have a duty to collect and gather all my forces, those that are working with me, those that have worked with me in the past and have since defected for various reasons. It's my duty. If the accusation is that I did not pay my brother's fees, I plead guilty. If the accusation is that I'm that mice that ate the documents, I also plead guilty. Did you have a hand in the first place? Because it is alleged that the person who went to complain to the Electoral Commission is your personal assistant. And that one deprives him of the rights of all other voters and people. It naturally connects you. He's not my son, who is underage, because even if you have a son and he's 18 years and above, you have some leverage over him. But if you're talking about somebody older than me, with rights under the law and under morality, I have no powers to stop him whatsoever. If anything, the Bible says that whoever is not against us is for us. Ambo byowulidde byogerwa mu lulimi olunyaanyimbe. Omukulu Ssegona asoose kugamba nti ye muzadde era taata nabwe kiti awulira ennaku y'amaanyi nnyo eri Masayas Walukagga oluvannyuma lw'okubanga abasajja baamugye mu lwokaano, era agamba nti ye abantu babadde nga bamulumba ye nga Ssegona naye abadde asirisizza omumwa gwe tayogerangako ku kigambo ku Walukagga bukya Walukagga baamugya mu lwokaano. Mukaddeke kamu agambye nti engeri gye kiri nti ayagala okukolagana ne Walukagga y'ensonga lwaki asirisenga ebbanga lyonna lyonna. Mukaddeke kamu agamba we wavaayo omuntu yenna n'agamba nti ye Ssegona teyaweerera Walukagga kugenda mu ssomero, ekyakikkiriza omuntu oyo abeera mutuufu. Era Mukaddeke kamu n'agamba wavaayo omuntu n'agamba nti ye Ssegona empapula za Walukagga ye yazivuvuba, agamba nti omuntu oyo aba alimba kubanga ye taganangako Walukagga kugenda mu ssomero mu layini eyo. Mukaddeke kamu bamubuzizza lwaki omuyambi we personal assistant wa Ssegona ye yagenda n'awaabira Walukagga mu kakiiko k'ebyokulonda. Agambye nti ze personal assistant wange sinze muzaala nabwe kityo simulinaako buyinza, si mwana wange, is not my son. Kati waba yagenda n'awaabira Walukagga ebyo bibye, nze just akola bukozi nga personal assistant wange, nze simulinaako maanyi. Sooka owulirize wano ewaddako. Which relief do you have now that Walukagga is out, and does it in any way positively affect your odds to retain Busiro East? Relief comes after stress. Do I appear stressed? In your eyes, especially since you have glasses? Well, he had given you a run for your money. For once, I saw you dancing. An election is an election. It's a season. I have never treated any election as smooth since I started in 2010. So if you want to ask me about election, an election is a contest. There's no snake race, all are snakes. You've got to fight. And you know, even if they brought a person as weak as Nalukoola, I would fight fiercely. Representa tamuyisizaamu eggaali awowulidde Ssegona amatiriza. Ssegona oba yavaawa. Ssegona ekisookera ddala bamubuuzizza nti kati Walukagga ke baamugye mu lwokaano ekitegeeza ofunyeemu ku buweerero. Ko Ssegona okufuna obuweerero mbufuna ntya?
obuweerero omuntu abufuna nga abadde ali ku puleesa naye nze siina puleesa n'emu gye mbaddeko okubeera nti mbadde mu kabbinkano ne Walukagga era n'amugamba nti mbadde ndooza gwe pulezidenti engeri gy'olina Gaalubindi obeera olaba nnyo kati bw'ontunula ndabanga omuntu abadde ne puleesa mukadde ke kamu pulezidenti infact Ssegona n'agamba nti buli kalulu nze nwana ne weebanga omuntu gwe bandeetedde munafu nnyo nga ggwe kagwanjala ye pulezidenti washo kale byebyo I think nja kubikomya wano NUP okusinziira ku bakulu abamu David Lewis Rubongoya Joel Senyonyi His Excellency Bobby Wine bonna bakyasirise ku nsonga eno abakyavuddeyo ne boogera ye Elias Luyimbazi Nalukoola gw'enkulaze wali George Musisi then wamu ne Magoola ne Ssegona bano bensembezaayo ababiri ekibiina bakiddukamu nga tebabawadde kaadi wabula ate kati bali mu kwegwanyiza ekibiina kibawe obuwagizi wakati nga Masayasi Walukagga bamukubye ali ttale kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero we tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange infact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.